Nze nkugamba nti omanyi nti nasula naawe naye tosanyusanga abakazi balala naye nkikugamba. Nkubuulira ate mba mubi we sikugamba. Kugamba nefuna guy net having a moment together. Then no guy nangamba nti by the way tebyangu omanyi Dorini senya kumannyo. Kati mankoze bubi. Ubane gaba Dorini naye. Chogera mu kimataringa kale ngulira. Ate ekyo kibi ate ekyo kinyiza. Jangu agamba tusinyamanya ofena. Nedda ate. Ndi kuba ngeze okulaba nga sisenya. Yo nijjo okuddamu ate nkugamba bugambi kati wali wabawala buba yingira muri ogenda kulanga ye yambula makapale nga kasemitwetwe. Nkugamba nti Dorini baba kajje yogenda okozo kawanike wali wempanisa obwange. Baba naye batuleke. Nze nkubulya ate bali kati waliyo n'abalala ngate bo buli bwajjamu asuula mu bucket yawo nagisanikira. Je bali. Kati noli gyali ababusuze emitwetwe nabo bangi nnyo ate tokyogera nakeera mu comments ojja batunamu nga be basinga obungi. Kati namwe ate ababusuula mu bucket muli bangi n'abumalayo nga 3 kubanga alina nga 2 omanyi bwa layisi. Alina nga 2 oba 3. Kisinzira naye ko oguze. Ne bwoba oguze ate waliwo empale y'omukazi empale esukka emitwalo 3. Zake zanyaba zana kama mtwalo 5. Kale 5 era ziba zikyali layisi. Kati gobanga yebbeeyi kale ye 5 then muli bubi. Kati ezamu underwear za make up. Gendo osiramuzeeko. Koje underwear za 13 15 wali. Wono baziramuze doziramuza. Ate opale bwa mubira mu mabaafu abakazi batunda bilibili nga batunda ne 3 shia. Bo batunda ne 3 batunda n'obupale mukaaga 10. Naye kwaja leo tumanyidde. Kati abwendo bugenda okugwa naye weewunye buba ne kakotoni wakati. Kati na asuula muli ogenda kulanga buweddewo nga talina kalala n'agenda ng'awunya mu bwasooka. Ng'ajjayo kamu bw'akawunya mu bwati. Ajjayo kamu bw'awunya bw'atuuka katu. Akagerageramu kwenye po yakaita. N'addamu mwako. Kati ate nga buli abulala obumu bwe kimutiisiza okukambala kuba kakakanyala wakati kamenyeka bumenyesi. Kaali kayulika naye nga kati kamenyeka bumenyesi. Banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja gadi tuogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilau masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Kale, balabi ba Love Life, welcome ku channel ya Dorina Sasura. Kakati jukira, in most cases ngina nenda ba comments, mungamba mwagala ono. Mune mbade musaba kojja kagato, nyezi kati 3 nengamba kojja kagato mu mwagazaaki. Ngolaba atayina magezi. Oba atayina kyavaamu. Ngamba kakati, ahebo kusinga abakazi gabe bagala, mbukojja kagato. Nengamba bakwagazaaki kojja kagato. Anti kati ekyo kifaanana nga bwolaba abantu bona asanga wali osanzeko naye tebe nakyogero ojja kulowooza nti nvumi embwa eyita ku ssente naye ate neerwanira amagumba g'ennyama kati nga temanyi nti ssente zeyiseeko zezigula ki ennyama omuli amagumba kakati bali abantu bayinza okuba nga balaba kagatto ng'ate gwe tondaba tomanyi nti bye baagala biva mu nze gw'olaba bbule. Yero nga twabadde bulaka kojja mune nakoma kulaba mu covid. Kujja Luzungu nasoma ku mulembe gw'abazungu wadde ate saasoma. Okay. Natandika kugenda ku ssomero mulembe gw'abazungu. Ate nesisoma.
Okay. naye oluzungu lwo ne nduyiga. Okay. Era I speak it fluently. Zamuwulidde. Lovely. Kakati. Yeah. Waliwo mu comments abadde baagala mbuuze nti kwejja ku myaka gya siba atulimba. First of all, Ani gwe nnimba? Ani yagambye nsiiba mbalimba? osiba otulimba nti olina abana 17 bu tekisoboka. Nsiiba mbalimba? Nee. Naani be nsiiba nninda? Gwe abasobola okulaba ku social media awo. Ku jjajja wange abatuuma amannya oba maama wange abalera? Ne kwejja abana 17. Ebya serious. Kati nnina 18. Wayongeddeko wa 18. Nayongerako awo mu 2 bwe twali mu covid nayongerako omu. Mbadde manyi waliwo otuuka ekiseera nga olina okuwummuzaamu ku Gwani? Era ngaani bw'oyawummula? okwegatta like nogamba nedda kato Gwe kati gwe nga bw'otuuse ku gijja olekera awo. Manyi problem weri nze kati emyaka gyange I'm proud with my years. And you look With my good. age. Yeah. Nva mba proud kati. Bino yangamba ne bali kujanga kikyakozesa nga takaddiwa. Oba sexy. Kati ekintu ekimu kisinga okuleeta okuwa omuntu essanyu n'omubiri gwe okukyamuka okusanyuka okukola ki sex. Nange we bagamba. Era kyova olaba abantu abasibe bagenda okuva mu makomera nga tebanyirira lwakubulwa sex tebaba na sex. Era n'omukazi abwaka nga bali mu bad terms ne bba naye abatakyanyirira ne bwe yeekuba ebizigo ne bwe bamukolako make-up eyenkanawa. Ekitegeeza omukazi nawaba mubi ne bamuteeka ekimu ku bintu omuntu ng'alina libido ye ng'eri waggulu tasobola butanyirira. Oli osanzeko omusiiwuufu n'agamba nti libido yange eri waggulu. Wenda abasawo banaatugamba kuba siri musawo naye nze nkimanyi. Gwenda omuntu ng'anyirira manya oyo abeera bize. Kati njagala nakugambayo ekintu kimu. Gwe mwe muli bawala. Bwe wali ovubuka awo bwe wanyirira ennyo baagamba nti ki? Baakugamba nga kati etandika abalenzi. Kakati kyekimu ku binyiriza. Kiri n'omu abantu ng'abiri mu laavu. Nakyo kimunyiriza. Just peace of mind. Peace of mind. Yeah. I love that. Neko jab ennaku zino abasajja bangambye waliwo yangambye nti no kati nze ku myaka gye ntuuseeko netagamba basajja kutalikira myaka 5 n'okudda waggulu kubanga bavubuka ate era kati ekintu kati gwe nga kyolina kati gwoli something like 35. Yeah. 35 wandibadde owasifumbirwa na musajja wa myaka nga 5 mu 5 nkaaga. Kati gwe nedda kojja naawe bwe kiba nedda kale genda ofuna abe 18. Bwe manzi nze kyegambye technical okigaye. Munanga abo abato be bajja ne bannumba ndingamba labanno wano. Kuba bo nabo bamanyi nti banakwagala kuwasa 35. Gwojjo balabirira. Bo babala kya ssente balabanga gwazirina nti ojja kuba oyagala nnyo ki omuto. So ngene ku mukasajja wa myaka 5. Ate era yabeera akusaana. Nedda kojja. Kati kyogamba gwe nga tutambula naawe nga gwe mukyala wange. Onswaza. Nkuswaza. Kati ye age ye moyino okuba. Omusajja ali mu myaka 5 okudda waggulu. Alina kuwasa mukazi kutandika ku myaka 35 kudda waggulu. Era gwe kati bwe tutambula naawe ne bwe tumala naawe emyaka emirala 2. Nze nempeze 8 gwe noweze emyaka gya 5 mu 5. Ngalabika ngo. Ate gwe nga batandika kumbuuza nti lwaki mutambudde ne mama wo n'otojja na mukyala wo. Fire. Sazaamu gende eri kojja. Kojja. Njagala kwogera ku kino ekya single parenting wakati ababana 18 bakazi banjawulo. Buli omu omukazi omu nantayinza bazaala. Ate ne bwe yandibadde asobola obbazaala. Nsinza ku affordinga kubanga nsiga mu ttaka limu ne sikola gundi kye tuyita dormancy period. Dormancy period. Okay. Kati oyandibadde dormancy period oyo nga nzaalako muoli ng'ono bwawumuddemu ng'ate bwe naye bwanyirira aleme kuntama. Naki. Kwegaba toyagala kulaba muntu ng'ayiikayiika ebbuto liyiikayiika so mwana nnyo okulaba nti mwanguya nga yakamalira nga mu myaka kababa abawala be nasooka okuzaalamu abaana baali mu myaka 18 bagenda okuweza 24 nga buli omu abaana balina okuzaala abamazi kati basigala mu kunyirira. Kati ekintu kya cooperating okikola otya kino ekintu like buli omu ali wuwe sibitegeera oba ogaba biyu banjagala nga bo buli omu agamba nti nze sifaayo ekikulu nti kasita nekakasa nti gwe baze kuba ke yanjirina ngimanyi. Kati waliwo gundi ani yali mwena bitekapo yagamba singa abantu bamanyi abasinga ba single mothers mujja ne mwogera naye temumanyi side ya single fathers. Kati ngambuuza single fathers bagaba muno nabo bayita mu bizibu bingi. Kati abo babimanyi nabo naye nze sirina bizibu byempitamu.
kuba abaana bange one mbaagala nabo banjagala n'abaana bange bonna tekuliikakkiriza kusigala na maama we baagala kubeera ne taata waabwe nga kirungi lumu naddayo oko neeka ndowooza nakigambako n'abantu bentera okubeeramu waliwo gye nali ngenza okusomesa ne mbagamba nti siraba nsonga lwaki abasajja abaana bammwe bemuzaala ebbali babonaabona nnyo nga bali eyo nga mutyo batwala wakandi bakazi bammwe biki kubanga lwaki omuleeta bwali ogenda kwegatta lwaki wanga ngenza okwegatta bigwani nze omukyala ali waka kati nina kyenjagala okubuuza omwana ono benzadde mu mutwe bono abaana benzadde ebweru taata waabwe yaani anti yeggwe ewaabwe wabawa ewaabwe waba nabo era we wano wendi kati gwe ate omukazi oyogera ngani ng'omwana ajja waabwe gwoba omugobawa ewaabani ewaabwe waba kati gwe omwana yandi kubuuliza maama okola ki ewaffe kuba gwano si wammwe era bwe mba mubikole nga mwegendereza omwana agenda kubuuza wano wammwe oli muddamu ki era abaana abo nali ndi ku super by then omukazi omu n'ayagala okugenda ebweru nembinyiigiramu nemugamba nti ngoba ogenda ebweru abaana bange tobatereka wammwe eyo gye mubaterekamu bali wassenga waani nje batwalo bya misibikola bandeetere kuba bange omukazi naye teyabandaalanga okugenda ebweru omuzimu gumulinnye n'abandeeterawo ku supa n'abateekaawo aba basatu omuzimu gumulinnye n'abalekawo n'agenda yabaleka ku reception ne bampita eri nti waliwo omukazi aleese wano abaana agambye nti tubakuwe nemugamba nti ono kale nsoma amawulire nemala okugasoma nemikwata abaana bange kawungeezi nenzirayo eka abaali awo nga nzija ntambula nabo bakutte ku mikono bwe nti akakulukulu kajja katugoberera nambuuza nti ate abo nemubuuza nti ate tobalaba nga tebalina jawulo n'ababe ali awo waka nga bonna bafaanagala n'okugenda okugira otyo nga bannejeeko dda bagenze kuzanya ne banne nambuuza nti kiki nemugamba nti bana bazze waabwe nze sigamba balala nze neeyogerako nga nze kuba nze byonna buli kimu nkisobola nga yeekyanga baleeta biki nemugamba nti ye kati ng'obaleetera nemugamba nti bano abaana sibaleetedde ggwe bano abaana bazze wa taata waabwe ate taata waabwe abeera wano kati amazima abaana tewaŋŋamba nemugamba saakugamba kuba wali si ggwe jjajja wange nti gwali ogenda obatuuma amannya ekyokubiri toli wa kika kyange nti bamalawo space ewammwe ekyokusatu kyolina okumanya kimu nti ndeese bano ebulayo 6 yali ayombera abo abasatu nemugamba ebulayo 6 so muli akitegere mutwe nti wali abalala abajja namutegeka mangu era nembagamba nti genda wamma mugira muzannya nga bono batuliko nga sibe baliko kwataganye dda ng'ate naawe ne maama waabwe bw'ayagala okuyitako omu alowooza nti ayita oli so nga ayita ono nga bafaanagana okukamala ekitegeeza bano abakazi abamababa abaana kiki nateekako condition obaleka nga abaana bebakula bajja nakubenoonyeza omukazi aba musiru manye abakazi abasinga obungi amagezi amatono balina mangi yes kati gwotuuka otya okugamba omusajja nti omwana wange tojja mutwala omwana waani ng'ate owammwe kati kyoba olina okukozesa nti omwana waffe ate era n'omwana waffe era nze musalirawo gy'abeera si ggwe nze musalirawo gy'alina okugenda ate era ggwe tuteesa buteesa lwakuba abamu tebateesa ekizibu kye balina naye nze ggwe nga ggwe Doreen ntya nabadde ndowoozezaamu ntya engeri gy'oli nti obeera eno ne maamawo muli ne sisitawo omwana oyo ogira omumpa mbeere naye ainteractinge ne banne kamba aleme kuba mupya buli lwajja mu banne baganda be bano balala benazaala walala nze yenkola yengeri gyempitamu that's why nti abaana bange bonna nze mbalina by the way nze n'abaana bange ne kunaaka kuno balaba nnyo abasinga bali nnyo ku gundi ku social media olimba munange nedda dika naawe sibalabanga babeerako nnyo mulinamu evubuka ono ye muvubuka oyo ye motoka ati oyo kirina kakikala n'ebitama kiyitirivu nnyo ne maama we muyitirivu era kakati ngenda kulagayo n'abalala oba onaaba osobodde onyumirwe oba tosobodde olekeyo okunyumirwa nange era naye nga nze sirina buzibu bwonna omukazi yeetaaga nomugamba nti engeri gyobeereyo mbadde nsaba omwana ono abaana tubakole mbeere nabo obaleete babeere wamu ne baganda baabwe bakulire wamu okirabye otya bwakigaana nga naawe ate oseetinga bweki nze sikita
sikita nsetting ate conditions endala negamba nti kakati nno nga bw'ogambye ekyo kati kiri bwekiti abaana bange bonna bagenda kukulira wamu either bw'oba ogamba bw'otyo bonna mbakuleetere wano obeere nabo bw'oba tosobola bonna n'oyo naye wange abaana mbeera nabo mu bungi bangi nnyo bangi kiki anti byo bingi byekiba bimyula wangi abaana kakati mu kirala kakati noono naye mwana wange oyo njakuwa bangi babeerako naye abamu njabagobako kati omukazi yenna kyetwandibadde tumugamba yandibadde ng'alwana nnyo okulaba nti abaana bazadde musajja bainteractinga n'abaana banne baalina eri bw'onaamwekuumirako n'omulemerako essaawa yonna omusajja mujja kwawukana otwandika oyagala okuwa omusajja oyo omwana n'omwana wo mutwale nga tafiitinga muki mu baana bali nga takyafiitingamu kubanga gwe wamukeereyo mutwalayo n'oyo naye y'omukubi oyo namulabako oyo mwana wo oyo mutabani wange naye bangi ozaala mbooko naye ng'ozaala print nzirina ku baana abaala ekitegeeza bannange tulina okuzaala mu bantu abalungi anti kakati nze nange kenyini manyi nti ndabika bulungi mutegedde yali eyo era ayagala nnyo Sindi bamukwano nnyo ati era bulimutegedde yanteekayo kokulu mu story oyo muwala omutabani oyo omwana teyali mbi yali anjogerako ku byaki si biki gundi wange mukyala wange bannange nga muto she's 46 wow kyokubaga bino batayagala omumalemu nnyo kati oyo kati waali awo kimala bumazi kakati nkijja kikuyamba mu ngeri emu nti abantu omukazi bw'obeera naye alabika bulungi ne gyoyita naye bakugamba nti mukyala alabika bulungi ate n'abaana bennyini obulamu bwe baba babeeramu nga balaba maama waabwe naye waali bumusanyusa mpozi kati omukazi kyolina obbagamba oba simanyi gwe oba obeera nabo bagamba nti buli lwemanyiiza ekyokugamba omusajja nti tolina omwana wange omusajja mu mutima ekyokuba nti omwana oyo wekimuvaamu kubanga okuliriza nnyo ntono omwana wange era n'amukulekera olabe akulage omwana bwe bamuyisa era ekiseera kituuka nange ninayo abantu bakyala babiri era bwe mbanyogera abo abaana siboogerako kuba bali bagamba baana baabwe baana bange kati omwana omu ali mu siniya 3 omulala oli yagenda naye paka Denmark nemuvaako simwogera nako kati bwamba nga njiya nti ate biki nga nti omwana wo saagala kubaako kyenyiga bagamba bakyala bayiiya kakati omwana naye nze ate nzati bw'ogamba kati nze nina enkola dolini bw'ova ewange ku ssaawa 12:45 ku makya notuuka enkuba weeyiwa amazzi omanyiwo mu nnyumba osukka awo nga ogamba nti ogenze mba sikukiriza kudda kati nze basaaganga ogenda okwegayirira waliwo lwoyita ku gundi ku Nairobi nga tekuli bawala bayimiriddeko kakati kyeŋŋamba nze kati okukola ebyo byonna okudda ku muntu gwendabirira ate gwe mba neegayirira ate ŋŋenda nemusasula nesimwegayirira akabalaza ako kasukka kati oba ewange wakooyeeyo nedda okwo tekuba kukyawa gwe oba okyaye afulumye kati nze akulindidde mu nju naawe afulumye ani aba akyaye munne kati ebyo anti nze kyembagamba bwe mba nkulumya ng'ogenda gye batakulumya kati nze mba nkutadde ogende gye batakulumya kuba nze nnumya abantu nenkugulira emmere nenkuliisa bulungi nenkwambaza bulungi enviiri nenkugamba nti genda wenjala yazze nti akolera mmeka nze kyokka nkulumya n'ofuluma ogende eri abatakola ki nga nkuleka manyi abakazi olw'okubanga bambi katonda yabatonda nga obwongo bwa kitole omukazi omugulira emmotoka ya bukadde 45 oli n'amuteeramu amafuta buli lunaku ga mitwalo 3 neyeebakanga n'oyo ow'amafuta g'emitwalo 3 utategeera
ale bandange mugati bamutuvuma ntuno obusiru bwa mamawo kakati era buli omuntu yenna ng'olaba oba oyagala okulaba obusiru bw'omuntu last week nabadde nvuga emmotoka bannawe endagako nsanga omukyala ng'atambula naku nenkwata nga ndaba risiki omwana gy'aliwo nendaba obusiru bwa maama nga bugenda okussa omwana nensiba nemuga maama wange omwana oyo lwaki omutambuliza ku rayitiyo ojja kumutta wali emmotoka gye zitambulira omwana bw'ababa batambula amateeka gagamba atambulira ku mwala gwe omuzaala onaaba ofiiriddwa ki bwe yakuzeemu nze saabandadde nensiba nemukuba oluyi olimba kujja wamukubye agenda nope nti wuuna ataasa omwana wange namukubye naye oyo tagenda kuddamu kiko n'omusajja agambye mwongere kyogambye obusiru bwaffe kakati gw'oli ayimiridde okutaasa omwana wo nti omwana oyo bw'omutambuza nga ali ku rayiti bw'aba ku rayitiyo emmotoka emutomera n'atomedde n'otamanya n'okutalantukako bino b'omwana atambula gy'atambula ati kati ajja kukumatukako agwe muki nze namukubye oluyi ne ŋŋamba oba agenda ndope ogwo omusango gwo nabadde njagala bantwaleko mu kkooti naye omwana wange musakazi yakitegedde teyagenze na ku poliisi wadde so naye ategedde wabadde otasama naye kati mu byonna nawobuuza ozaala wakigwo abasingle mothers beddeko baleme kukola bikibiina manye ekisiza obunyo bawaga bano abakola ebibiina ebibawagira emancipation mwagyerabira kye yali etegeeza bwenkanyankanya nedda tekyali bwenkanya kyali empowering you sina equal opportunities kyali bwekiba equal opportunities ndeetera kati uganda ndoza bagamba ndi yesinga okugira abakazi bameja bajeno bameka abakazi ne bajeno bameka abasajja bwe baba nga equal opportunities basajja bangi eriyo bajeno bameka abakazi yali enda lwiso yekka era kyebadde ngamba mwenye nawulira simanyi nakalima sijjeno kati kitegeeza nti si kye baali bagamba naye lwakuba nti omanyi you miss to quit we misinterpreted it ne tutategeera kakati bwe bagamba nti omwenkanonkano baba tebategeeza nti obeere nga wenkanankana n'omusajja baali bategeeza nti bambaye nga babalansinga ebintu bye bakola for instance kati bw'obanga ogamba nti omuntu oyagala chairperson w'ekibiina oba ki mube nga musobola n'okulonda omukazi naye asobola okubeera chairperson kati nga at least tolaba kati ono yakigezaako okuteekawo president w'eggwanga yakiteekawo nti wakiri district ebe n'omukyala nga waliwo MP nga wabakyala nemuteekawo kati naye era ojja kulaba nti ate be balonda nga abakyala ba districts abasinga ate byebakola biri against abakyala nja kuwayo ekyokulabirako kampala erina gozi osulawo nzesula side zeyo Mengo wavaayo egindi Mengo ogenda n'osembulayo kiza n'ekitundu kyobeeraku obeera mu kitundutundu awo awanti ofaanana n'abantu abakirimu kati wadda Mengo mubategeevu Mengo wasibuka okutegeera kw'eggwanga onna kwonna kwava Mengo ne kusaasaanira buddo ofunne kubategeera era nti n'essomero Mengo senior lyasookawo was the first school ne kuddako ago gabuddo gaani kati amasomero na Agre Memorial amasomero nga naye tose waliwo amanyi weriri naye nga ate baliwulira kiringa mugenda ebweru naye wali ogenzeko mu Oxford University oyinza ogiragirira omuntu naye nga ate esomeseza abantu bangi baba tebagimanyi naye Agre Memorial somero ddungi nnyo walingawo ne baliyitanga Pillars lyalingawo awali Post Bank e Nakasero wali emabega w'Equatoria lyalingaawo we lyavaamu ne balyoka bateekamu Nakasero secondary kati abaali mu Kampala mu myaka egyo ffe tubyogerera kakati abakazi ne mabanga embeera ze baatuukamu balowooza nti ate babagambye kukigira kuyita ku basajja olowooza nti no disrespect yatandika basajja kuba batera nnyo gamba abakazi abedda tebayogeranga namusajja nga beesimbye naye gwe kati muba mugenze mwe mukwanjula olaba otya nga obulamu bw'okwanjula singa bwe bwali mu society ng'oli olaba omusajja kale aba ayogera tayinza kuyimirira ku munene
kuwe bakyadde by the way ngana baba ayogera ku nnyina n'olaba bwafukamira yes kakati nze na kakati olwaleero nze kati kankubuli ogenda ojja kunyiiga oba onjerege sibuuza maama wange nga nyimiridde sibuuza maama wange nga ntudde mu ntebe kakube ku street bwe nsanga ssenga wange simubuuza nga nyimiridde nze sirina kyenfiirwa nti ate kati nze omusajja nangamba mbuno nedda nti kati gweyo si kalica yammwe kati nze ndi ku kalica yaffe kati gwe atasobola kumentaininga waliwo okufuna omuganda nagamba anti bw'ofuna kalica yammwe kakati nze ndi wano bwe nfuna omukazi nga mukalamojja siyinza kujjamu ngoye kuba nze siri wa kalica eyo kati tewali era kyova olaba nti abantu abasinga kyali kisana buli omu awasa ekalica ye naye ate bw'okyogerako abalala bagamba nti ffe tuba tubasosola kati ne neewuunya nti abasosola nga gwe mubeera naye emyaka n'emyaka muzze naye mubeera naye ne mujja ne mugula yabasosola nze nkugamba nti mbadde nina bwino gwe njagala okugjayo abantu bakitegeere abantu bonna obugabe obukama bonna mu Uganda n'obwakyabazinga bonna bakulirako mu mbiri z'emmengo nga kabaka wa Buganda abajjayo ne bakulira eno babatendeke nga omukulembeze ow'ennono bwaba naye ffe tubasosola ffe tusosola nkutegeera kyogamba gwe n'ogamba nti bano okuva edda bagira mu myaka gyonna nga ozze n'obeere najja nankumbi obaka wempa obawa naye n'ogamba nti ate omuntu abadde naawe najja nankumbi emyaka 5 ya musosoze gy'oli era tribalist kutegeera wamma kati abantu abamu ebintu babitwala bulala kati kyenva ngamba nti kalica gy'olimu bw'oba oyisa obufumbo bw'oba obutambuza bw'obeera ng'oli mu Nyankole obufumbo obutambuze Kinyankole bw'oba ng'oli Muganda nga wafumbirwa Muganda nga ate gwe toli Muganda gw'oli mugambe nti ffe waffe tukola tuti mwe mukola mutya bw'oba osobola okuyingiza kalica y'abali mu yiyo ng'okikola bw'oba tokisobola ekyo mukita nga tekibaleetera buzibu bwonna kakati nze ndi wano nze sirina kyempulira mu kwogera n'omuntu muno wesitana yenna oba Omunyankole sifuna buzibu kwogera nabo ate era nze tebasobola kunjerega naki kuba nze nazaalibwa Nyamitanga Nyamitanga manyiyo awo kunnankano Nyamitanga manyiyo kyennazaali kakati nze bw'oyogera ojja ddwogera olumaliyo nga nkuwulira by'oyogera ne by'oba oyagadde byonna nkutunuulire nkulekewo naye kati nze sirina buzibu yakoze ebbina Zubeda alina ebbina bulijjo twasiba okwogera nga oyina ebbina Zubeda alina ne hips zisinga tayina yatugamba ayambala takyayambala nabimugaana nabimugaana wabimugana anze bwana wange nimugamba ojja kweyambuliranga omusajja nga alowooze nti agambe nti oli naleese mulala nga oli yabadde nebbina kakati abantu bwekitene kiba nti abantu balowooza nti olina kuyita ku balo so omuntu yenna nja kuwaayo ekyokulabirako eky'abantu abakikulembeza ennyo ekyo yali vice president wa Uganda yakikulembeza nnyo yalisooka okuba vice president wa Uganda ebiseera ebyo nga mukulembeze w'eggwanga ono yagira mukyala walaba byeyayogeranga ng'ayogera ku mumwenkanankana ekyamuviiramu kyali ki laba gonna families zonna ezirikoze eki naddala ba elites ne ba intellectuals ababadde bakikulembeza ennyo ogenda n'olowooza nti obuyivu bwo bulina kye bukola ku bufumbo omusajja ebyo tabyagala gw'olinako omusajja yali abadde ng'akutuusiza mu ruumu mwakututte n'akusaba siviiyo nakugamba nti sooka oggyeyo diguli z'olina ndabe tulabe ate kiriyo wali owuliddeko nti ono alina PhD yanyumidde nnyo okusinga wa diploma ate kiriyo kakati n'olwekyo education has nothing to do with your marriage or your relationship olina kumanya bwe bakola ki obwo busiru omanye nja buyita busiru buli kimu kirina amagezi gaakyo kati gwe bwobanga olina PhD mu gundi mu medicine toyinza kuwa magezi mu kuba bulooka oli yakuguka mu bwa agirina mu buzimbi mu engineering tagiwa mu mechanics
kati goboli oba wasoma nnyo noba ne PhD oba olina masters naki beera nayo ejja kuyambira mu accountancy mwogirina togireeta mulaavu ono illiterate person yagitegeera yamanyi bwakwata abantu be tajja kukola era kyova olaba nti gw'olinayo LIT yenna gw'omanyi ng'ajaguza gundi ya myaka 5 mu bufumbo andi baleeta biri me and I can do that. That's why I went to school. I have my PhD. I have bodda mu ebyo ng'ogenda ogirya n'ennyoko kakati nate gwoba oli kukubugumya nva ye akola bw'ati ajja kugamba nti nze munaye sirya mmere nga tuula wano nze ngenda kulya kati olw'okuba wasoma olowooza nti olina kubaawa mu kisenge oba wherever ogisangewo ku makya nga weeri ninkya naluli naate jjukira atagizira yamanyi waliwo ekintu omusajja kyamanyi kati nze manyi nti bwe baba banfumbidde enva bazifumba bati ne bwe bati ne mama wange bwe yazifumbanga kubanga nze munnaye mama wange gwe ntwalanga ekikulu kati mama kye yali akola bwe ndaba ng'omukazi gwe nnina nga waggwanga lya mama wange nga takikola then yetaba mukazi mba nina mboodooli kye batugamba nti n'abasajja baba baagala nnyo abakazi nga balinga mama waabwe yensonga lwaki abali abaali bategeera baatuukanga okuyita abakazi mami ng'amulabanga maama we waliwo luli nali nnyumya ne muwala wange Zubeeda nemugamba ni maama yengeri gye nfumbirangamu kati mukazi wange bwafusinga afumba enva nze nnyama sirya ino gye basuddemu n'ofumba sigirya si ya mu nsuwa nze ennyama bw'ogigula nga yange omanyi nti nze naalya okwo ogikalirira n'ogiteeka mu bokisi kati bw'ojjula n'endaba nga si ya mu bokisi yawe n'okusiita nsiita maama bw'aba ali awo kumpi n'abuuza nti ate omwana wange abadde ki nti onampadde ennyama etali nkalirire era n'ajja n'agamba nti muwala Doreen mpe ennyama eyo ngikalirire omwana wange ali Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Kati gwe weebuuliza nti bali abakazi bedda n'amala emyaka 6 mu bufumbo kuba yali ebyabikola ng'omusajja tayinza kumweggyako kati gwabeere n'ekisiraani ekimumala kubumaze emirembe ne bwadde obuze ninako omukazi nali nkyakola nga nkyali gundi producer wa music gundi shows nga omanyi musical shows bwe zigwera obudde nzirayo ekaŋŋamba mbuddayo gy'ova bannange naweta omukazi yaŋŋamba nga zigenda mu 8 ng'ate neerekereza bwerekereza okudda n'oŋŋamba nti ddayo gw'olaba kiwa amagezi nedda abalimbyemu kubanga first of all ezisaawa ezo ababbi abatemu kumanya nkujja mu bakazi benkola ki so ng'omukazi omutuufu yali badde agamba bati kulikayo munnange nti ne mama leero ng'okomyewo nga ate era n'ebyo tobiŋŋamba nga nkyalina bweru oninda n'enzira ng'otudde wano wompeeredde emmere gwe mu bino mbw ate nzizeeyo mu kisenge nziguddewo gwe ku ssaawa 8 mu kifo ky'emmere oyagala ki kuba ati naawe mbadde simanyi kyoba oyagala kati oba oyagala bwe ziweranga 8 nsooke nfune gye ndya ate omwami ebyo byebimu ku bibalemeseza obufumbo infact mujja kuba nnyo baconcubine kati omusajja omanyi badde nerabidde nti omanyi nze ndi muganda mujja gamanyi nti baganda we are proud. Yes, I'm proud. Kale wammwe nga bwe bitaliyo mwe mwekola ebyewammwe ffe tetulina kye twegomba wammwe naffe mubate ebafu nze okugamba ndi nkomye 8 mukyala wange emmere gye yafumbye enjirye bwe kiba nti ndi proud era ndi rigid olw'ekyo kati gwe bwaddanga yagifumbye kubanga gwe toli rigidi mukola mutya that's stupidness of the high class. Omusajja atakomye kakati gwe kati ewammwe kitaawo bwe yaddanga leeti ng'agenda nga yejjulira emmere kati muli kuffe kuba muli eno gwe wammwe bwe mubeera ewammwe kitaawo bwaddanga bava mu katale k'ente zammwe bwadde ekiro ssaawa 9 nga bava okuzitunda nga yejjulira emmere kati lwaki oyagala nze njejjulire kubanga ndi muganda
Banzi. Ye problem simanyi lwaki ekifwe mutukola mbuya rigidi simanyi buya private. Lwaki kati abewa mu boy bajejulira. Oba kakati kale kangambe kakati tuli wano. Obaba nagamba njira kibi. Kakati kangambe nga his excellence avudde mu kugundi avudde mu biseera bino nga abeera n'alaba abantu okuva ku makya paka 8 kati nga oli amugamba nti jejulira obudde buyise. Kutulaba nti oba omujoze kituufu kujoga bujoga nawe kintu kyolabira ddala nti omuntu mukozi akati omukazi yengeri gyolina okulaba nti buli kimu okitambuzaamu omwami okubeera naye mwerabidde nti ebito mukwano si binene munofubangako kumutegeera ebito mukwano si binene kati olina okumanya gwe gyogambira mbu okutuula awo ng'alya nze eyasoma n'ebitabo byange gwolowooza nti ebitabo omusajja ajja bitwala mu buliri omusajja ajja bitwala ku altar yagamba muno okukaba kuba kwekumu enkaaba yeemu olina ebitabo mu buliri ate no sinakindi ate bano ate abatabirina ate nga balungiko okusingamu ani omanyi oli yali yaŋŋamba nti naye kojja bantuukiza nti omukazi ansobedde omukazi muyivu omukazi tuli naye mu buliri asoma novo ye ne mugamba nti oyo nti wawasa omukazi mukyamu sigwe wali olina manyimu ekibatta abamu omulala yali agamba nti musajja twali tuli naye ng'asumulula nviiri omulala ng'akutte essimu akyatinga alina bakyatinga nabo kitegeeza abasajja babonaabonera mu bufumbo kati babeera kati buli lwofuna omusajja nga omukazi nga mboodooli omukazi alina endowooza y'okulowooza nti baatujja emmanju naye abakazi ekibagolowooza nti abazungu tebabeera mu bufumbo tebabeeramu emyaka n'emyaka gwolowooza lwaki kuba Queen yandibadde tabibeeramu naye era ne Queen naye ng'atwala tayimu ye okubeera nebba bw'ati so bba ate nga teyalina kyali gyali naye ng'afuba okulaba nti ki abeerawo n'amulabirira n'akola ki wawulirako bawa Queen ng'agamba nti omukazi ansobedde olw'okuba wabbeeya ammanyiira nja kuwayo wano obufumbo mu Uganda wano nina bwe mbadde mmanyi obulungi ennyo bwamwannyinaze bamuyita Namutebi Rosemary Senninde ku kitiibwa kyalina nga baddayo waka obudde bwa ofiisi bwe butuuka ebisigadde tomubuulira akuvaako ofiisi buweddeko period kati bwabaze bwagenda kulabirira mwami oyo Rosemary Senninde era yensonga lwaki up to now alina ebba towulirangako buvuyovuyo obwo bubeera waabo naye si muyivu kati gw'omusinga obuyivu kati lwaki gwovaamu ebyo mbundi regede omusajja ne Senninde waddira mu budde bwe amugamba nti walina Mutebi emmere eriwo taata kandeete n'aleeta ffenna tumaze okulya n'afukamira awo omwami n'amala okulya ate omwami waba aliiridde ku dayiningi omukyala tatuula ku dayiningi essaawa eyo ate ye aba wali ku mukeeka wansi nga alaba naye nneeno tewoze taata gwe kati bw'obikola olabanga gwe basizza wansi bw'omala okulowooza nti nkumanyidde ki ekiddako sikwe kusitika ebinyo kale kawala kakazi kikayagala wali kayagala nga weerabidde nti nze gwe kikulema ekyo ekikusinisa ebinnyo kyekikulema nga akawala ko kali kambiibiita kampa tayimu bwe kagamba nti ngenda wali nno mu restaurant kulya tugende ffenna nekagende naye nze mbadde maze okulya mpozi nkuberekera kubwere ne katuula nnyo nno kasoda nti njagala kubeera bubeezi ng'olya kati gwe ng'ate mukyala we gwabadde respecting gwe toyagala kutuulawo olowooza nti kikulu nnyo toyagala kuggulawo nawulirako omukazi nga ayasama neŋŋamba nti bano baawa yagamba ki nze omusajja nadda 8 nenzigulawo addayo buzzi gy'ava ne mugamba nti nze Sematimba bwondaba wano yovulawo ng'abakazi kati tebammanyiira bw'oŋŋamba nti ddayo nga nzirayo lwansonga nti bwe mba ndi eri ŋŋamba nti wayi kanzirayo mukyala wange ajja kukola ki kati ate enkomyewo ate obebbulaagamwa nti ddayo enkeera nti ekigenda okudda nedda ekigenda okuddako ogenda okunoba nti toyagala musajja w'abakazi baki bangi ng'ogenda mu muzigo gwo ng'otandika kukola ng'otigira ng'otereeza bino bw'omala okusetolinga n'ennyumba yo gitaddewo ng'ate ogamba nti kati njagalayo omusajja ng'ofuna ate alina omukazi
ajja okulekangawo nti mukyala wange ajja kunyiiga luli gwe baleka oli gwe balekangayo n'akomawo ewu kati bajja kulekawo gwe ate waliwo n'ekintu ekyajja kakati abakazi abali mu myaka gyo mukazi oluweza emyaka 35 okudda waggulu bw'oba olinawo olituula okujjako ng'olina omusajja gw'owulira nti agamba nti ye agenda kukutwala naye bwe kitaba ekyo koonoba ew'omusajja oba ogenda kutandika kusanyusa bakukyalo bwe mbadde mu bufumbo 35 and above tuula ovaawo omusajja manya nti bwe kinaatuuka ekiseera abasajja bw'onagenda abasajja waliwo ali mu myaka gyo atalina mukazi kaakati weerowoozeeko kiringa omukazi yenna ba intellectuals abo babeera nnyo bannakiyombekedde omanyi lwaki kwemanya balowooza nti nasoma ebitabo I read books, I went to Pennsylvania, I went to California, I went to Boston, I went to okitegeera n'anyumya ebyo ate atambulira mu mmotoka kati ate ayagala musajja ali mu kiti kyaba abalina emmotoka nga gy'alina naye oli naye omusajja gw'omanyi nga avuga mpenkoni nga muwuulu kaakati baani aba n'akukwana ofune omusajja ofuuka omufumbo olaba bw'olina okuva mu mmotoka ogire paakingi ekootambuza ebigere ate olina okumanya we bateegera abasajja abo abasajja ababeera mu mamotoka ago nga bavuga tubateegerawa mubivulu kibiro bya lokoloko kati wano Sofia Nantonga ajja kubeeramu wali tewabiwo basajja batalina bakazi babeerawo era oli wakusanga Doreen. You look nice. I watched your program. We are with the Kagato. We are talking about some. Kati n'okubanga tebalina abatalina nabo balabirawo abaliki abatalina. Ogenda okuba simanyi no zeno muti. Nze nina omusajja ogenda okufuna omuntu. Nga mugenda mu kivu nga kiggwa nga akudropinga ja kudropinga. Ogenda kulanga ni nkyakununye kakati ntilibete ne Doreen. Bw'oba tolina muntu lwaki tojja n'obeerera ddala ewaffe obeera kubanga nze mbadde bwe nti manyi mukyala wange ali bweru bagamba nali bweru gwe n'obuguma bw'olowooza nti yagenda oba US oba wa aba ategeeza nti ali wali mu muti wali wabweru we baamuziika niweefunira ekyo ekifo wali olowooza aba ategeeza ki ani akugamba naye bannange waliwo example gy'owadde n'enjirabira ddala nga kituufu kakati okujjako ng'onaava mu mmotoka ne weetambuza ate nga okimanyi nokimanya nti agenda mu bulingiri kakati tuli wano mu buliri era kakano kasinziira kano kati awo kamaze agenda ne bakuba essimu ng'olina osirika ne madamu ate n'akuwa n'amateeka nti please whenever I live here never call me and when I'm here when I'm talking to my wife you should keep quiet. I don't want to hear any voice or any word. Chokangeri wali number 1. Wali nambe munga gobi abasala webi. Osiruwala n'ogenda kale kivaamu ng'onyiiga nga naye akutama kuba agenda. Ogenda okutandika okwagala bana abavubuka abatamiridde ku kyalo. Anti buli bagunywa ne bagunywa. Naawe n'ogenda gy'ogunyweredde ne gukuyitirira ojjole epuka naye tomanyi nti omutwalaka. Omulaba ku makyanga ng'owulira weekyusa muli babiri mu buli. Byewira n'ofuuka na kyeyombekedde kye bayita okubeera concubine. N'obeera nga kakati nga abantu bobeera nabo tobamanyi wabula mwenge gwe gubakuleetera kumakyo omugamba yangwa tomanyi na linnya lye taasa butaasa ogende nga gundi bano tebannakulaba abaana tebannazuukuka nkwegayiridde gye bayita walk of shame kakati byebyo omukyala olina okumanya wookoma ng'omanyiira omukazi abakyala balina tendensi ey'okugamba nze omusajja lwaki abagamba bali superior biki omusajja ali superior oba oyagala oba toyagala n'oba talina ssente oba oyagala oba toyagala gw'olowooza nti sente ze zifuula omuntu omusajja anti kati never be stupid to that extent olw'okuba talekaawo sente zakameza si kyekya wagenda okumwagala nga amala ze zirekawo awaka oba oyagala kati gwe manager awaka okubeera manager kwa gwe head bw'oba omaze okumanya nti nno nze head kyenkoze gwe tolina kuddamu manager osirikako nze kyenkugamba anti mwe problem weeri nti oli olwogera ku musajja okubanga managing awaka musookera ku sente z'akameeza kakati ffe nze nakula taata talekaawo sente awaka
ate dda munange byali bya different nga mama agenda n'anoonya mu nsiko emmere gwe kati nkutwale nina acres 5 ngera jjajja mama wange ze yayina nkutwale tubeereyo naawe oleme kinyegako ekyo nedda gudo mulembe mulala kati okola kyempumi tosobola kusimba tugende osimbe ebijanjalo osimbe lumonde osimbe ensugga osimbe embugga osimbe entula biriŋŋanya bibeerewaawo n'obutungulu lumonde waali n'amatooke wali weegala ojja kusala gira bugize oteeke mu ki nga bw'ogenda n'olima n'olima bw'onyuka n'oga ku mmwanyi n'ojja n'enku n'okomawo awaka ekyo tekisoboka era kati tolaba nti gwegamba nti tekisoboka kakati naye gwe wammwe mu kyalo maama wo bamulekera mmeka mami wange ali mu Kampala yakulira mu Kampala maama we gye yakulira Kampala naye abedda mpulira baali tebabalekera na ssente z'akameeza anti kakati omanyi mwe mulina ekizibu kimu mulowooza nti sente bameka ate be bazirekedde era nga amaka gabalemi era kituufu ate be balekera n'ennyingi nga zandikoze na mwezi n'atazikozesa ne zimulema kati kitwale nti esente zino ez'akameeza ze zikola amaka ekikola amaka ntegeera ya mukazi bw'aba tategeera tegajja kutambula ne boonaleka obukadde 10 tajja zikozesa bameka wano waliwo betulabyenga nga basiiba ku kooti nga bagagga bavundu basiiba ku kooti buli kaseera naye nga sente bweziri naye mbuulirako ku bagagga abo bosanga bajaguze bebagamba nti ono yakamala mu bufumbo emyaka 8 myaka 6 ku bagagga abo kubanga babeera driven by money ate n'abo abava mu makambu ga kitalo nnyo oliyange nze ewaffe ebyo nga tebiriyo ne mugamba genda ofumbirwe kitaawo oba oyagala byali wamma gwe tolina ssente tolina kino ne mugamba bannyoko kuli kaalina embeera gye ndimu ndaga ku bannyoko tulabe we bafaanana abantu abamu bagenda ne bamanyiira abantu ate ebintu n'ebyo babikola standards baagala zikolera eno gye bafumbiddwa naye nga ogenda newaabwe nga nemunoonyawo ne bwemutuula ne wakugula lwakuba nti ebiseera ebimu tutya buti ne tugamba nti ate onaayogera otya ebifo ewaabwe w'omukazi gye wagendayo baki n'okita ne bakunyigiriza ng'otya abantu abamu okugamba kati ngaffe abamu munayo olubaayo kulinnya ng'olina kulinnya abantu balagamba nti gundi ayina musajja ayogedde kino naye ng'abamu they are pretenders kati nze nkugamba nti bw'oba oyagala okufuna omusajja ng'omufunye tofuna musajja gw'oyagala fune musajja anjagala right who fears to lose you naye manya ebisajja biba bisajjasajja ebikola ki byo birabika nga bwe byagala ebikola ki who fear to lose anti kakati gwe bw'oba oyagala balabika nga bw'oyagala ojja genda gye bakolera bigundi bino bye bambaza engoye bakukolere omusajja owuwa alabika nga bw'oyagala obagambe njagala ennyindo nga ya Michael Jackson njagala nga wa 6 paaka bajja bikola byonna babikuteereko okiteekaawo naye omusajja ojja kufuna musajja akwagala bw'anaaba takwagala ojja kuba omala biseera gwe ne bw'onaaba omwagala kufa kuba ye aba ayina gw'ayagala kyebabagamba nno tosobola kukuuma musajja oba kutereka musajja tayagala who doesn't want to be kept? You can't keep a man. Tosobola kukuuma musajja ataagala mukuuma. Ate era tosobola kwagala musajja ataagala kumwagala. Osaana kuba nti oyagala omusajja ayagala okukwagala. Kati bw'ojogera bw'ebyo by'abagezi byokka. Naye nkitegedde kirina muse by the way kati nga ky'osombye statement gy'osombye osembayo okwogera erina deep meaning. Kakati abantu abamu because in my mind bagamba kati baba bagamba kakati bw'abanga yasinga okunjagaza ne kataate kati nze naakola ntya nedda nti bw'aba akwagala gwe ki ekikwagaza omusajja kubanga alina care akurespectinga good character. I love good character. Kakati ate omusajja anaabeera ataagala kuluzinga kikyataba tasobola kukolera oh yeah naye lwakuba nti abakazi okulowooza kwammwe mulowooza nga donke manyi donke bwe zibeeraawo zaali mu nsolo n'ezinni waazo mu animal farm nga bwe buli boogera ebintu donke esekankeera ne babuuza nti lwaki eze kanti anti yakategeera kye baayogera gye kakyogamba ffe abakazi tutegeera nkeera kyensonga lwaki oli akugamba nti omusajja gw'oyagala ajja kukola bwatida bwati n'omala okubeerayo n'ozaala mwana owokubiri owokusatu nga lw'ovaayo ti bulijjo tagula mmere nga wakakiraba nti obutagula mmere bamuntu avaawo
ng'ate bulijjo obadde okiraba. Omusajja mwenzi ne bakugamba nti twamulabirawo gwe wakamulaba. Andi kakati nze omukazi teri mukazi nze ayinza kuva wange olw'okuba nina abakazi bangi. Kuba kyenkola nkitegeera. So kati bw'otandika omugamba then nina abaana 18. Kati amanyi abaana 18 bana bajjawa. Ate kyakubiri nsooka ne nkubuuza do you know your position in my life? Yeah. Oh, okay. So tojja no claiming nti ogenda kubeera number 1. Atoli. Okay. Naye ky'oba omanya kimu nti endamba gy'olimu nnungi nnyo. Namba kye. Ne bw'oba namba 5. Nedda mukwano kojja. Mu kisaawa ani asinga okusamba omulungi omupiira. Namba 2. Mbadde ngamba gwali omuntu yenna yenna asinga okukola obulungi mu ttiimu. Era bagamba nti 5 wange. Kati kojja nga mbeera namba 5 kikyo Gwoba 5 wange ate kikyo buli kimu gwoba okimala. Gwoba okimala buli kimu. Ate kyakubiri olina okumanya ompita omwenzi. Olina okumanya naawe bwenzi bwe bwakundeesa. Kuba senga saali mwenzi sandikwanye nandibadde ndi contented nabali. Anti olina okumanya nti obwenzi bwakontributinga kinene gwe okubeerawo okwawo okumufuna. Kuba naye obwenzi bwe bwamuleeta gy'oli. Naye badde otukubye point. Nedda gwe anti kyembagamba nti kati gwe tolaba bukyotandika okwagala basajja ekyo tokitegeeranga nti toyagala mwenzi naye ate weerabidde nti akukwana buba bwenzi bwe mukukwanya. Kyokka nze engeri gye njagala omusajja nga andikonzeka. Anti kati osooka nga ne weebuuza nti wamusaze mukebe nga kandi biifu. Mbadde ngamba nti bulijjo abadde atambula mu bakazi ne bagamba nti yali ayagala gundi. Kitegeeza nti obwenzi bw'otaagala ate bwe bwamuleese gy'oli nti n'olwekyo olina okwagala ennyo obwenzi kubanga bwe bwakutuusa ku musajja gw'oyagala. Kojja. Bitter truth. Amanya era amazima eva gaba bitter. Kyo kituufu. Naye nze ate nagamba nti ne bwe ndiba nga nsigaddeko bwomu. Nginda gasigala ku kyovula abantu bangi nnyo buli omu ajjana bwambuli ekyo ne mubuulira ekituufu. Bagamba kojja kino kojja. Ne nkikugamba n'olumwa ne nkugamba n'ogenda ng'onyiize. Kubanga ate ne bw'onannyiigira mbagamba ne bwe mba nsomesa nti ne bw'onannyiigira tolina kyakunkola bwe olaba nkugambako ng'oŋŋaana kuba njogera amazima. Nze nkugamba nti omanyi ti nasula naawe naye tosanyusa nga abakazi balala naye nkikugamba nkubuulira ate mba mubi we sikugamba. Kugamba ne for a guy ne to having a moment together. Then no guy nangamba nti by the way omanyi Dorini senya kumannyo kati mba nkoze bubi ubane gamba Dorini naye kyogeramu kimataringa kale ngulira ate ekyo kibi ate ekyo kinyiiza jangu agamba tusinyamanyo fena nedda ate kuba ngugeze okulaba nga sisenya nijja okuddamu ate nkugamba bugambi kati waliwo abawala bwe bayingira mbuli ogenda okulaba nga yeeyambulamu akapale nga akassa emitwetwe nkugamba nti Dorini baba kajje yogenda okoze okawanike wali wempanisa obwange naye batuleke nze nkubuulira ate kati waliyo n'abalala ng'ate bo buli bwajjamu asuula mu baketi yawo n'agisaanikira kati n'oli gyali ababusuza emitwetwe nabo bangi nnyo ate tokyogera nakeera mu comments ojja batunamu nga be basinga obungi kati nammwe ate ababusuula mu baketi muli bangi n'abumalayo nga 3 kubanga alina nga 2 omanyi bwalayisi alina nga 2 oba 3 kisinzira naye kwoguze ne bw'oba oguze ate waliwo empale y'omukazi empale esukka emitwalo 3 kale 5 era ziba zikyali layisi kati gobanga ey'ebbeeyi kale ye5 then muli bubi kati ezamwe underwear za mmeka genda oziramuzeeko kojja underwear zamwe za 13 15 wali wono baziramuze doziramuza ate obupale bwamubira mu mabaafu abakazi batunda 2 nga batunda ne 3 shia bo batunda ne 3 batunda n'obupale 610 naye kojja leo tumanyidde kati abwene bugenda okugwa naye weewunye buba ne kakotoni wakati kati asuula muli ogenda kulanga buweddewo nga talina kalala n'agenda ng'awunya mu bwasooka ng'ajjayo kamu bwakawunyamu bwati ajjayo kamu bwawunya bwatuuka katu akagerageramu kwenyepo yakayita n'addamu mwako kati ate nga buli abulala obumu bwe kimutiisiza okukambala kuba kakakanyala wakati kamenyeka bumenyesi kaali kayulika naye nga kati kamenyeka bumenyesi tugende walinga maaso g'ekikubo we batadde konteyina we batadde konteyina ya gundi we batadde konteyina ya revenue maaso awo batunda 2 mukaaga mutwalo gumu wano wendi wennyini tugambe omu ku bantu wano nti wamu pale wabakazi babutunda 10 meka abaana babeera n'ebipapula bano ababeera mu kiwato
abalira ebipapula n'abalala babeera n'amabaafu nga bupale buli omwo. Empale yammwe yenkana ebbeeyi yaayo yenkanankana ne paadi zammwe ate ne paadi eriyo ez'ebbeeyiko. waliwo ez'ebbeeyi. Naye kati pakiti ya kondomu n'empale ezammwe. Temwambala kondomu ofaki ne kondomu olaba ne gavumenti ba kondomu zaabwe temuzikozesa. Kondomu zankube 2,500. Ngambe mugenda okugira tagira. Nze munenze siwa kukkiriza ne wobofa. Newoba ofa. Kati olina abaana bano. Teri. Era mmwe mujja tuwangaalako. Teri. Ate mwana wange weewuunye fata abazaalazaala ate febe mutenda ntunyirira tetulina gye tulagoba kiki. Nyirira nno munnange ngonkwayo zikojja leero neno. Era naye ompadde akakodyo ngenda nga neetegereza bwe ndaba nyirira ennyo nga mmanya oyo ali serious ku kintu ky'okwegatta. Ate naawe omanya nti kyogenda okufuna ojja kufuna gundi cream. Gatira mukondo munakyo sikibi. Nekyo tonimbanga. Enjawulo eba nnene era omuntu gw'olaba abantu abakunumu bwe baba tebamukubye make-up tanyirira. Ekyo kati nkikubulidde twala gundi eyo okuva olwaleero. Bw'ate kuba make-up oyinza okulowooza nti ava mu kisisiro. Kye bayita ekisisiro okimanyi? Kinjigiriza. Omubisi ogumanyi? Omubisi ngumanyi. Ogw'omu byalo nga bagukamula. Ebyo ebintu bye babiyiwa kyekisisiro. Kyekisisiro. Naye Mukama. Njogera bubi? Tweyanziza kojja ne maama bitter truth nga bw'ogambye. Abantu abaagala bajja kujja banikole ki? So abaagala kojja segeza okola private sessions. Nzikola. Era bwe wabaayo abaagala private session nze mbeerawo nnyo ennamba yange eri 075244320. Ate n'abo abasajja abatalina maanyi gamala. Nina habu ennungi ennyo. Saamaanyi nze nina eddagala eddungi eryeyamba amaanyi g'essajja omuntu okudda nnomo. Sikuwali kuwa maanyi. Nkuwa erikuzza mu mbeera ekusobozesa okubeera ng'omusajja ali nnomo. Nga nze kati bwendi. Ne bagamba atwala akuba ekyene. Bagamba batya eyo? Bagamba bannange. Kakati bw'oba onoonya. Ojja kubanga okuba essimu 075244320 nga eddagala eryo lifuna. Oba omanyi kye bayita tripod. Tripod ogimanyi? Tripod. Kati akagulu ako okalaba. Akalaba akali makkati ako. Nze eddagala bwe ndikuwa bw'obeera. Abaana abali USA, abali Sweden, Denmark, be bajja okubuulira. Abali mu nsi ez'obunnyogovu bakubuulira nti kojja kyatukoze. Bomba kozeemu omulimu. Bajja ku holidays era banneekakasa bakakasa. Ate kinnyambya nti abasinga obungi bazze ne bawa obujulizi. Ate babuwa ku media zindala balina be babuwa be babunzako. In fact abantu bo badde nga baagadde kyenkola kubanga kyenkola nkyekakasa. So ojja kubokola ki tulina bannaffe abateekamu essente aba Solange ddagala ddungi nnyo eri abaana abawala. Ddagala eritwa Solange Women's Syrup, ddagala eriwonya cramps, eriwonya enseke nga zibadde zikuluma, omuntu alumu endira ng'obadde alumu olubuto, bino bw'ate bateeka ne kanula ngenda ne ku kitanda nfiira ddala omugongo ne guntujja nedda. Solange Women's Syrup ly'eddagala ly'okunywako obeere malidaadi. Solange Women's Syrup for painless periods. Abaffe mu dakiika 5 nga pain egenze so buli mwezi kasoobera ng'ogenda mu painful period nga temwagala abasinga temwagala kubeera naffaawo mwaka kamanga nga tuli mu periods. Ndi mu periods sigalayo. Nze ate nno njagala nnyo mukyala wange mba njagala mwagala nnyo mukwano gwa omanyi nze nina problem emu nti omuntu gwe mba njagala mba mwagalira ddala. Oyagala. Kakati nze mbeera era by the way nze omanyi simanyi kutambula bwe ntambula ne mukyala wange ntambula fe tutambula twekutte. Anti ekibinti gw'otambula naye gwe gw'oyagala mwagala ate abamu mubba babbe. Kakati nze omukazi kyenava negamba nti nze omukazi gwe njagala gwe mbeera naye so sanjagala. Kati bw'aba omukazi yakwagala gw'oba otya okutambula nga akutteko. Naye ate bw'oba gw'omwagala otambula okutte ki? Okutte muntu. Bw'aba abuuka akafulejje n'enkwata bw'aba agenda kunywa juice oli mutuufu. Waliwo Jomambi musajja yatubadde restaurant okwefa mu kyoyogere kituufu. Twakwekwana myezi 3. N'ekintu kyesetegera omukazi omuwala no waba alina kyayagala ate nga nakamuteekamu ssente kituufu zo zimutaddemu kubanga mwagala kikola mu mutima nga bwoga with passion akuwa because kiva mu mutima.
naye mbuye bwe butuuka my chance okumulaba especially mu public nga ye takitegeera njagala tugendeko mu public fenafena eva abeera ne excuse kati n'agamba yamuveeko ne bamugamba oyo ng'abawala baagala obatwala out oyo atagala kulaga mu bantu alina gwatya nedda amwagala naye alina kumuti atyo musanga muki so amute buti omanyi tosikanga ddiba lya nkoko omukazi akwagala tabulwa budde bwo kati ndi wano omukazi ng'abadde akwagala kati kankulage ekintu ono omulaba omulaba oyo anyirira mulaba ng'anyirira yoli oligunda maama yasavuwala akati okulaga nti omukazi akwagala tabulwa liyo naye ate si yali awaka naye kakati nemala njira bwenti kankutesitingire olabe kyembadde njogerako ati nenkoonaawo bwenti bwentyo nga bwenkokoonyeko bwenti oyinza okulaba nga okujjako nga tagiwulidde ne mu bbanga ttono aba amaze kukola ki kati kikiraga omuntu ng'abadde akwagala tayinza kubulwa budde bukolaki bukulaba tayinza kubulwa budde budda mu message zo tayinza kubulwa budde budda mu koolo yo ate mu byonna kye tuba tuyiga n'okuyiga okuva olwale alina n'ebirala byalabikiramu obulungi oluusi nti obutya okukulaga kuba gwe oyinza okusinduukirirwa emmeeme nze ebyo sibibeera nabyali naye nze ebyange byonna era elegance nze wali osanje ko nyambe buntu bali nyambale bujozi bumusula nkwa biki no nyambale engatu yange nyambale saati yange empali yange ne nyambala nga ekikalu notambula ate bwe mbasi kubye ekikalu siva waka ne ku weekend tosobola kuba waliwo weekend kalwaka nga nyambadde ki nga nyambadde ki kiŋŋaano okuba ennanka t-shirts ezo anti nze ekiŋŋaano okwambala t-shirts nti bayinza okugamba nti okuba kikalu ate nga nze sobola kikola kuba nze nasoma batugamba okuba ebikalu era olaba ne t-shirts nga emijoozi yebasambira mu mpira bw'otakuba kikalu tebakkiriza kuyingira so saagala bintu byangeri ng'eyo n'olwekyo abantu bamanye abantu bakazi baabwe babawe ebitiibwa sigamba manyi bebe agenda kukuba naye kiraka tagiwulidde togamba mbuki nga bwe tumaliza ogambe togamba mbuki sigamba nti abasajja mubeere nga buli kaseera abakazi mubabeereko olw'okubanga omugambye kino n'abeera kino nedda n'abakazi nabo balina rights zaabwe naye ekikulu mu byonna kye mutakola temukyunya abakazi olw'okubanga omusajja yaliki yalina okuba nga ali waggulu naye nze nkibakuutira abakyala bwe muba mwagala obulamu bwammwe butambule buddemu butambule bulungi nga abasajja tebabakolako bikolobero tebabatwala nga kitagasa muddeeyo ku fomula enkadde abasajja nga mu respecting abaami bammwe bwawulirako omusajja ebiseera ebyo nti yakubye omukazi n'agenda n'amutematema n'amusiba mu bibokisi n'amusuula muno n'amukola ati kubanga abakazi nga mu buli ngeri omukazi amuwa ekitiibwa okuwa omuntu ekitiibwa wali osanzeko empologoma ensajja ng'erwana n'enkazi naye empologoma enkazi ate y'amaanyi nnyo naye ate empologoma enkazi yegenda nenoonyeza emmere ensajja waliwo tribe zetutya waliwo tribe batunda butebe bo biki ebyo era be banoonya ssente ng'omwami atudde waka alya batudde waka abaami bano basanga batunda amenvu batunda emiyembe omwami wali osanzeko omusajja agitunda naye tebalina basajja abasajja si bakambwe naye abakyala abo nabo bakambwe naye bakkakkamu eribba gwe bona alowooza omanye omuzungu lwaleeta ekintu yaba nekyagenderera yamanya nti bwe munaasigala aba africans bwe munaasigala nga mukyali amaanyi gammwe ge mulina nga ba africans temujja kutembeka kusoboka kubakola ki kubafuga nga waayagala n'asooka abateekamu eringa eddiini yaabwe lwaki gundi queen oba kabaka wa bungereza yabeera akulira anglican lwaki ewaabwe teri balokole ewaabwe yebali naye bwe bajja wano ne bajja ne bavuma gwe ne bagamba yokyo ebintu byewammwe ne bajja ebyabalongo byokyo ewammwe nti lwaki oyabye ennyimbe abazungu ebyabwe gwano gundi yafudde paapa walabye bye bakoze nabirabye bannange bakoze ebintu kakati otandikirawo okwokya ebyammwe
ekyo kyekibi ku baddugavu nti mukoppa nnyo bwe mukoppa okutuula ku ntebe mulowooza nti tosobola kubeera awo omusajja olina n'okumubuuza olina kuba mu ntebe naye nga era walabye omukyalo omufumbo omuzungu bw'ayisa bba wadde bali mu bulamu bwe butyo olaba yanjawulo bw'ojja ofuna omukisa ng'olabeko ku mbeera ebeerawo nga omulangira wa Bungereza mukyala w'omulangira azadde olabe Buckingham Palace bw'ebeera biki ebibeerawo naye wano mwe muwoza ebyo bya sitaani eyo gye mujja okugendera mudde ku nnono zammwe ekireese muve ku zino transmarriage ezo kuba cross marriage zonoonya ebintu bingi nnyo ojja kwagala okukolera ebyewammwe nga nange njagala ebyewaffe tusike muguwa biremagane abaana babeere confused naye gwe kola ekintu kimu abaana bo bakuze mu ggwanga limwagale nnyo ennimi zammwe oba oli mukiga oba oli mutoolo oba oli muganda oba oli munyala oba oli mugwere yagala olulimi lwo n'abaana bammwe mubasomese ennimi zammwe mulekerawo okulowooza nti buli oli lwayagala olulimi lwe oba eggwanga lye nti aba asosola mu mawanga ye aba akuuma kintu kye wali osanzeko omuzungu ng'ali ewaabwe nga ayigiriza abantu luganda oba lunyankole oba lukiga ennimi zammwe muzejjirawo kuba bwe mbanga abazoogerera don't allow those people to get the numbers bye baddamu ekyo kyekijjo baleetera okugwa mwagale nnyo abantu be mukolagana nabo nga tofuddeeyo wa ggwanga ki oba ggwanga ki naye ekikulu byonna kasita mubanga mukwataganya endowooza nga ne kye mwogerako mulina kye munoonya oba be mwagala okuseevinga n'okuzimba katonda ajja kuba nga atuwa buli kye twetaaga abakuume kale kojja tweyanza bannange thank you kojja mubaleetedde ndoza kate mu manja njaga kobeza n'aba Airtel if you're a subscriber to Airtel bayina ekintu ekipya Airtel Money Global Pay Card bagamba you can pay online from anywhere wonna wooli opayinga online just go and download it on my app actually Apple Store and Play Store. Okay, then after setting up Obiwamu in just 3 minutes you're good to go. So wherever you are you can actually use that card. Never go musubuzi. You can use that card. So wherever you are, where you gula Netflix, simanyo you gala kugula MBZ or bundles online, use that card, Airtel Money Global Pay Card. So it's very easy. It has come to make life easy for you. You can do online shopping wherever you are. Change a gala and you can go ahead and use it. So you have to be a subscriber to Airtel. Good thing about it, if you want to change or if you want to transfer the money from the card to your mobile money account, perfect. You can do that instantly and no charges. Okay, otherwise thank you so much. Until next time, bye.